Bannange Shifra yabaaki ngamba Shifra wo ozambe Shifra aggwawo embeera bambi yamutabukako. Mukazi wattu yavuddeyo mu interview n'ayogera obulumi obumuli ku mutima n'akaabira abantu n'akaabira bafanzi be era ng'ono yejjusa n'okwejjusa olunaku lwe yakeera ku makya n'afuuka serebu. Era singa kibadde kisoboka yandibadde akinenyeza mukwano gwe Ozambe kubanga Ozambe yensonga lwaki Shifra yafuuka Shifra. Fenna tujjukira akayimba Ozambe Ozambe Shifra bwe namusanze nga akkirira akayimba ako fenna tukajjukira. Akayimba ako kaavuga buli nsi n'ekatuulamu, Abatanzania ne bakatuulamu, Abanakenya ne bakafuula ensonga era akayimba ne bakaddamu ne remix. Shifra akayimba ako kamufuula omuntu ow'amaanyi, ensi n'emumanya, abantu ne bamwagala ne bamutijjisa n'abayimbi kwe baava okukozesa opportunity eyo omukola bye bamukola. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange eno okwate ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nga ggwe omu ku ba members ku kakiiko kaffe kano aka YouTube channel kikkakatako okukomentinga buli video gye nteekayo commentinga omuntu omulala mu comment yo mwagenda okufuna ekyokuyiga oba osanga nze kye mbasoogeddeeko kye mbandeseeyo kyova olaba mbagamba mu commenting imbatumiddeko eyo yonna gye musinzira okulaba video zange. Mwebale kulaba video zange abali e Saudi Arabia eyo nno waka kuba nange nabeerayo nakubirayo ekyeyo, abali e Tanzania, abali e Kenya, abali mu US, abali e Turkey, abali e Qatar, abali e Dubai. Mukola ekintu kirungi nnyo, mwebale kumbeererawo. Katugendeko mu butambi bwa Shifra tulabe ku mbeera ya Shifra na biki abantu bye baluwooleza Shifra na kiki bayinza okumukolera nga ye ate era tubeere nga tukomawo. Nina ekintu kye ndi mu kwebuuza. Shifra avuddeyo bambi ku interview ne bagamba ebifaananyi byasatulatinze ng'olabika bubi nnyo kiki, n'agamba alina stress, asula mu nnyumba ya mitwalo 17 18 naye mulemi okusasula, talina mulimu, oluusi n'ekyokulya kibula. N'agamba asaba kumuyamba, n'agamba ne ka akawunti ke yasuubirangamu. Kati kino kankiwe kambawa amagezi abantu abali wano kye mulina okumanya wano ku media people users. Wano mulina okumanya nti no wano media people users bayinza okukozesa paka ku kasomyo akasembayo. Abantu bonna abakozesanga Shifra ono tewali wadde yamuwa mulimu. Shifra yatuuka bambi na getting excited nalowooza everything is going to stay permanent, naye ali mu kunoonya mulimu, agamba mu muyambe. Shifra olwamulaba ne Katamba abantu babadde batandise dde okuwaata, mwe temwamulaba ne Katamba, temwamulaba ne Katisi ne ngamba mama Katisi aliko magimbi nti bw'omusemberera bw'oti ng'amagimbi gakukwata. Bannange abantu balina depression. Kaakati nno siriimu takyakozza mu Kampala wano. Depression esobola okukoza wrong relationship mpozi n'ekirala ice mwamufuula mmere baddiya anti mwagamba mbwayongeza sex libido n'obeera ng'osaza 10 mbw'ate abanene ne bakukoza. Kati ate lwaki aba bakoza bw'atyo nakkozzaako mutwe? Banange say no to drugs. Mwekaniikirira ebidagaladagala olugina ne mutandika okumeketa amannyo ne mufuluuta n'otuuka mu bbala ng'omuntu afuluuta nga mpologoma mujja kutulya baddiya. Ebyo ebikuba bye munywa ebyokumukumu mujja kutulya. Omulimu gwagenda okuba ng'akola of course okubeera ku front desk gwobeera oyaniriza abagenyi ababeera bazze ku company ba clients that is then wali assistant social media handler era agenda kuba nga tuyambako emirimu gitera kuba gya ku masimu kuno kuyamba kuteekayo content wa company, bifaananyi, videos, monitoring social media sites za company bwe zigenda okuba nga zitambula. So literally bwe buvunaanyizibwa obumukwasiddwa buli ogwasoose front desk. Being on front desk of course obeera watuukirwa abagenyi ku mmeeza, watuukirwa abagenyi emmeeza ebeera mu bwenyi bwa company. Y'emirimu gy'agenda okuba ng'akola. Obitegedde buno obudde ali excited kimanyi essanyu lingi bambi essanyu. Oyo ye mwana muwala Shifra. Byebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Shifra. Mukazi wattu aggwaawo, tamanyi kyakuzzaako, landiroodi amugoba mu nnyumba, talina mulimu,
tayina ssente zibeera nga zisasula waasula ate nga bambi waasula ennyumba ya mitwalo 10 n'emeka 17 gyokka naye akugamba takyasobola kubeera nga agisasula. Abantu abamu bavuddeyo ne babuuza bwe wali tonnaba kufuuka sereebu ennyumba gye wali ng'osulamu wagisasulanga otya? Ebyo ebibuuzo bigenda kujja. We wali tonnaba kuba sereebu ekyokulya wakijjanga wa? We wali tonnaba kufuuka sereebu ssente wazijjanga wa z'okozesa? Bwe wali tonnaba kufuuka sereebu wakolanga mulimu ki? Ebyo byonna byonna abantu bagenda byebuuza. Era nga bw'omanyi nti Uganda yaffe eno okukuyamba baba basobola okukuyamba naye ate tekijjaawo kiri nti beetaaga okumanya. Balina okubuuza ebibuuzo, bagenda kuteeka mu interview y'ebibuuzo, bagenda okuteeka mu interview nga baagala okumanya each and everything. Omwono mwe mugenda okujjira abantu abajajinga bannaabwe batandika okujajinga bakwogerera ebigambo kuba ate era baakulabula. Nze omu atudde mu kana akatambi nakolako akatambi nga ndabula mwana muwala Shifra ne mugamba Shifra, industry eyo mwoyingidde muli ba users bangi. Industry eyo gy'olimu bagenda kukozesa bakoowe. Olwo nga bagenda kukozesa side zombi, bagenda kukozesa olw'okuba gw'oliko akasannyalaze akatambula essaawa zino, bagenda kwetazaataza ku ma TVs, bakuteeke ku radios, bakutambuze mu buposters bakube ng'ebifaananyi, bakwekozeekozeeko omukwano nga mwe mulina okukwebakako ng'omwana omuwala kubanga Shifra muwala mulungi. Abasajja bagenda okujja, buli omu ajje nti agenda kumuyamba, buli omu ajje nti agenda mmuteeka mu ssente, bamale omufunako bye bamufunako badduke. Aga amasannyalaze g'otalina kye gakoledde tegasobola kuwangaala naawe, trust me. Amasannyalaze g'otalina ky'ogakoledde tegasobola kuwangaala. Gwe omuwala eyakeera obukezi ku makya n'obeera mu kayimba n'otandika okwesunda ozaabe ozaabe nga tolina ky'okoze. Akayimba ne kagenda viral n'ofuna feemu abantu ne bakumanya. Wabula tewakeera ku makya nti oba olwanirira ddembe ly'abantu, tewakeera ku makya nti oba bya bugagga bye bikuleese, tewakeera ku makya nti oba okubye luyimba lwe lukuteyo, tewakeera ku makya nti oba oyina ky'okoze eky'amaanyi ekigenda oleetera abantu okukujjukira. Tolina kintu na kimu kye wakola. So feemu yo weeba yajja bw'etyo n'okugenda amangu esobola era ejja genda bw'etyo. Lwaki? Toyina kyogenda kukola kigimaintaininga. Toyina kyamaanyi nnyo kyogenda kukolera feemu eyo kigireetera okuba nti ekubeezaawo ku maapu lubeerera. Wajja buzina masannyalaze agajjawo akatonotono ne gamala ne gazikira abantu bonna bonna ne badduka. Kati katuweebuuze, abaakuwanga obulango baalagawa? Eyakuwandiikira oluyimba n'akutwala mu studio oyimbe yaddawa manejawo? Abakutenga nga mu mmotoka ne bakuvuga baalagawa? Baliri pazo baagenda wa? Sanyuka TV yalagawa? N'abantu abalala bakutwalanga bakwambudde, bakukozesa ebintu ebitasaana, bo bakola masaaji, amabina bagalese bweru, olubuto luli bweru, naawe kwennyini ne weekolaakola ebintu. Abantu abo baalagawa? Baamala okukozesa bye bakukozesa ne bagenda. Amakulu gali nti be baakufunamu okusinga gwe. Singa weekuumira mu ddembe lyo n'osigala n'omuntu eyakuleeta ku maapu singa oli wala. Yenze Sheila Adita nsembayo nga mbagamba temwerabiranga gye mwava, ate gy'ova toyombye. Ebiseera ebisinga gy'otera okukola ki? Gy'otera okudda. Yenze Sheila Adita mbagala nnyo, subscribinga, kwata ku kadde, buli video yonna gye nteekayo ebirenge kutuukako bulungi mbagala nnyo.